Mukenenya bwe bumu ku ndwadde ezikyasinze okubala bannayuganda embiriizi n'ensi yonna okutwaliza awamu naddala mu migi gy'emito n'okusingira ddala abavubuka wadde nga bangi ensangi zino tebakyamutya. Aloysius Matov Joy ngono y'omu ku bantu abawangadde ne Mukenenya okumalira ddala ebbanga lya myaka 16. Agamba Mukenenya yava dda ku mulembe gwa Kalibukambwe Amini Dada ku mwalo e Kasensero mu Masaka nga yasinga kutta abavubi n'abasirikale abasooka okuliyita eddogo. Eyasooka okulaba Siriimu yali Idi Amin. Idi Amin yawamba mu 1971 yamalako ndowooza emyaka 8 naye ye bwe yali abwogerako naye era yayogera nti obulwadde obwo bwava eyo. Ebiseera ebyo bizinesi ey'emmwanyi yali y'amaanyi nnyo ku mwalo gw'e Kasensero. Kati ate abasuubuzi bangi ndowooza baagendanga ne babeerako bye babbayo naye mu bye babbayo kyalingamu ndowooza tukozesa ekigambo ekyokwegadanga n'okufunayo abasajja oba abakazi abalala be baganza ne babaagala. Kakati abantu ne babeera nga bagamba nti bano abaagendanga eri e Kasensero ku mwalo babbanga ebyamaguzi bali ne babaloga kubanga Kasensero boogenze mu baziba abaziba bo balogo nnyo. Ebiseera ebyo Siriimu yali aluma bubi okusinziira ku Siriimu w'ensangi zino olw'enkyukakyuka ezze mu ggwanga nga kati abantu bangi tubeera nabo nga balwadde naye nga kizibu okubategeera kubanga obubonero tebweragirawo oluusi ekireetera n'abantu okwegadanga nga tebasoose kwekebeza. Siriimu yakyusa enkuba nga bw'ogamba nti nno goalposts bazikyusizza luli eri ewaffe erakayija ensibuka ng'omwana ow'emyaka 4 akutunuulira butunuulizi n'agamba oyo mulwadde. Organizational settings abantu babeeramu ate abantu kikirize kigaane batuuka okwagalana ne batandika okugenda nga beesiga akawuka nga tebamanyi ate babeeramu obeera n'abantu nga mukola nabo nga mukimanyi naye ng'ogamba naamugamba ntya tigundi lwaki tokola bwoti ajja kunyiigira ajja kukola ki ebyo byonna. Ono agamba nti ebitundu 95 ku buli 100 omuntu afuna akawuka ng'ayita mu kwegadanga ng'enkola endala omuli obubenje n'okukozesa ebintu ebifumita bitwala ebitundu bitono nnyo ddala. Percentage ntono nnyo ey'abantu abafuna akawuka olw'okuba bakubye empiso olw'okuba beesaze naye nga nabyo byonna mikutu egikatambuza. Bangi ku bantu abafuna obulwadde buno bagaana okwogera olw'okutya okusosolebwa mu bantu kubanga ebiseera ebisinga kino kiyinza okubaviirako okufa. Ono agamba nti Siriimu tatta wabula okusosolebwa okuteekebwa ku muntu kwe kumuviirako okufa ng'ate oluusi abadde tannatuusa. Akawuka ka Siriimu si keekatta naye bino olw'okubeera nti nno teweefuddeko kwejjanjaba ebirwadde bino ebijjirako bye bikuleetera ki okufa. Buli omu kimukwatako okukeberebwa okulaba waayimiridde ng'embeera tennasajjuka nti era singa osangibwa n'akawuka kiba kyamagezi okufuna omusawo omukugu naye aba akujjanjaba kubanga bw'azuula nti eddagala lyakuwadde terisobola mbeerayo asobola okukukyusizaamu ekintu ekitali ku basawo abalala. Emirundi egisinga bwe bakuwa eddagala ne litakukolera after given period tekibeera kiseera kiwanvu nnyo balikyusa ne bakuteeka kulina kukolera. Nze eddagala lye natandikirako okumira lye nkyamira nakati since 2001 sikyusanga ku ddagala. Side effects ezigenderako si z'amaanyi nnyo by the way. Waliwo wano nga wakalitandika waliwo eddagala erimu erireetera omuntu nightmares egaloota agagabina biki ne wabeerawo eddala erireeta gye bayita lipodystrophy okubeera nti nno omuntu agwamu nemba yenna n'akola ki bwe balizuula nti nno ligira nali basobola okulikuggyako emirundi egisinga bakuteeka ku ddagala erinaakola ki erinaakukolera. Akubidde abazadde omulango okwogera n'abaana baabwe ku kirwadde kya Mukenenya awatali nsonyi nga kw'otadde ne gavumenti okwongera ensimbi mu bitongole n'ebibiina eby'enjawulo okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Okwawukanako n'abantu abalala abavaayo mu lujjudde okulangirira nga bwe balina akawuka ka Mukenenya ne basosolebwa
Matovu agamba nti lwe yategeera nti alina akawuka teyafuna kusoomoozebwa kwonna nga kye kyamuviirako n'okwatula wabula yafuna embavu okubunyisa enjiri nti obulwadde buno gye buli. Okutaasa abantu b'ensi eno nina okuvaayo ne mbaga nti mmwe things are like this. Ku Racket TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.